Kazibu Hasifa mbeera mpererwe Kikuubo zone. Guno mulundi gwakubiri nga nzija mawulire. Najjako dda mawulire omulundi ogwasooka nga tata wa Spice Diana yanziba sente zange. Yangamba akola passport ne mwa sente zange akolera abaana bange passport nga tetunagenda na mu COVID. Kati nagaana okulera abaana bange passport. Natandika okumbuzaabuza nambuzaabuza paka ne ku ssaawa ya leero. Ne mutwalako ku poliisi e Kanyanya. Bwe nagenda ku poliisi e Kanyanya ne bamunona. Ne bamunona bamusibe. LC yaffe ey'omu Kikuubo nejja n'emweyimirira. Bwe mala omweyimirira ne bangamba nkomewo enkeera waalo tukole endagaano ddi lwagenda okunsasula. Nange saali mubi ne nzira enkeera waalo ne tukola endagaano eno. Era nga bo nga ye kyamaani mwami Bakirabye ye yansaba n'okunsaba okukola ki nasaba omwezi nange atuwa omwezi agenda kubeera ng'akoze eki ng'akuwadde ssente zo. Twagikola ennaku z'omwezi 28 Desemba nga inakumpange ng'ennaku z'omwezi 3 Januari. Kati leero luli lumu ogwokusatu tanampa ssente zange. Bwe naddayo ku poliisi nga sinadda ku poliisi nasooka n'enjogerezeganya ne bano bennyini ng'abeerosi. Kati omukyalo omu mukyala Prosi nangamba munnaye omusajja watulemi gwomanyi kyoyagala kyoba okola ki kyoba omukola nenzirayo ku poliisi e Kanyanya. Poliisi ne bangamba ate chairman yajja n'atugamba yamweyimirira nagamba agenda kola ki agenda kumaliriza ensonga ezo. Kati nange ensobeddwa simanyi kyakola kuba zibiraganya okumpa ssente zange. Oyagala ki? Njagala ssente zange. Okay, mujulizi kyobulaga nti wamuwa ssente. Neno yennyini endagaano eno gye twakola ku LC. Toyina records enkadde ziraga nti omuwadde ssente oba? Nyinza okubanga ezo sizina kuba saaliwo nali Saudi. Ssente naziweereza muntu n'azimuwa naye nga ye era tazeewaka na ssente. Ne buno obujulizi nene endagaano gye twakola ku LC nga ssente azikkiriza era tazeewakana. Teyewakana nti noba ssente zange sizimubanja. Taata wa Spice akola passport. Bwato bwe yambuzaabuza alina muwala we omulala Bridget awo mu Kikuubo yalinga amuyambako kati nakimanya luvannyuma nti Bridget yakola ki yamuyambako kati nga ye bwakugamba nti passport express luli nga tezinaba kubeera za online kati nga bwakugamba nti passport mitwalo 35 kwanza yangamba buli passport express mitwalo 35 kati nga akwatako emitwalo 25 ng'agiwa oyo muwala we Bridget. Bwato bwe yalinga akikola. Lwaki tewagezi na Bridget ya connecting ya Taata wa Spice? Bridget si yanconnectingako ku taata we si yanconnectinga. Nze luvannyuma nnyo okumanya nti nno ne ssente yaziwa Bridget nti nno yabikola. Kuba already Bridget yajja ku simu yange n'ayogera nange n'ambuulira ebizibu ebyali byatuuka ku ssente nayo zennyini ze nali namuwa ye ze yali yamuwa. Kati oluvannyuma ne manya nti oyo Bridget nga Bridget mumanyi mukwano gwange ne mumanyi nga mukwano gwange. Kati netandika okubanja essente zaali zisigadde emitwalo 65 nga zibanja oyo mwami zibira taata wa Spice. Yamuzaala? Yamuzaala. Okay, nga tumaliriza. Yes, eba. Spice wagezaako okumunoonya mugezeeko like anti mumala ensonga zino nekigaana oba? Kyagaana kuba nasooka ne mukubirako ennamba za Spice nziyina namukubirako ko naye nga MTN nga teriiko ne Airtel nga teriiko neterako Mr. Rubega message ku WhatsApp. Rubega yani? Mr. Roger. Namuteerako message ku WhatsApp teyanziramu nengezaako mukubirako era teyanziramu kati nga njagala njogereko nabo ndabo ba Spice ayina bwayinza okukikola n'asasula ssente zange taata weze yalya. Kikyozaako singa alimera okuwa ssente? Ngenda muzaayo ku poliisi. Kuba kati ku poliisi bwe namutwalayo luli LC nejja n'emweyimirira kati LC ngamba emulemeredde kuba LC yangamba bagenda mukwasaganya nsasule ne tukola endagaano. Yali alina kusasula ddi mu ndagaano? Endagaano yalina kunsasula ng'ennaku z'omwezi 3 Januari. Kati lwaki tewazzeeyo ku poliisi esinga okudda mawulire? Bwe nazzeeyo kati nembeera nga mbadde nga njogerezeganya n'abeerosi kati abeerosi ne baŋŋamba bwe namukubira mwami Katumba essimu kati opulosi n'agamba yezibira abalemi nkole kyenkola kyenjagala okukola. Nenzirayo ku poliisi. Bwe nadda ku poliisi ne mbagamba bannaye naleeta wano omusango gwange ne mbanyonnyola naleeta wano omusango gwange biki chairman najja n'amweyimirira naye baganye okunsasula.
Poliisi ne baŋŋamba ate chairman wammwe yatugamba agenda kumaliriza ensonga ezo kati effe tukole tutya kati nange nebibanga binsobedde simanyi kyakukola neŋŋamba kankomewo mu mawulire osanga Spice ayinza okundaba munnange nankwatibwa ekisa nasasula sente zange tata we ziyalya Spice obanja sente mmeka 8 Januari kati Desemba nga 3 Januari nga lwagenda okumpa sente zange naye okuva olwo tansasulanga kwerosi bwe mbagamba berosi baŋŋamba mbu nno ye yabalemerera bwe naddayo ku poliisi kubesi ne baŋŋamba nti ate kyamani yagamba omusanga agenda kukola ki agenda kuwasaganya ng'ow'ekyalo kati nange ensobeddwa simanyi kyakukola kati obanja sente mmeka 8 mugezaako okugera naye bwe mukubira essimu tankwata bwe ngezaako mukubira essimu tankwata era mbadde sikyamukubira nga njogerezeganya n'ono omwami Katumba ye yali sekuritale w'ekitundu ekyo era yakola endagaano eno kati nga gwe madde ntera okwogera naye n'oyo omukyala Pros muli ku kyalo kyekimu tubeera ku kyalo kyekimu ekyemperero akola ki talina nnyo kyamaanyi kyakola ng'oggyeko obyo bwa defense naye talina mulimu mulala gwakola ozakye kyemusumba obutakuwa sente zo kirabika kunywa kuba anywa nnyo omwenge buli lunaku zibira anywa kati bwe buzibu obwo kirabika gye kimuganya okumpa sente zange kwene endagaano chairman yajja n'amweyimirira ku poliisi n'agamba bagenda kunsasula ne bansaba omwezi wali omutute bamusibe nali mutute bamusibe ku poliisi kanyanya era omusango gwange gye guli teguvangayo kati omaliridde okumusiba luno togenda musonyiwa era sigenda musonyiwa kasaana abeera nga tampadde sente zange ngenda mutwalayo ku poliisi bamusibe kubera nali mututte chairman najja n'amweyimirira mukulu bakirabye echairman waffe owa Kikubo zooni Mperere era bo bennyini oyo mwami bakirabye ne bansaba omwezi gumu zibirabe nga mpadde sente zange era ne bakola n'endagaano naye okuva olwo sente zino zimuwangaani kati bwe nali ndi Saudi Arabia waliwo omukyala mukwano gwange yaŋŋamba mbu oyo zibira akola passport yamukoledde passport y'omwana ne mugamba nange n'amumpa n'enjogera naye kuba yali talina simu ya smartphone kati nayogeranga ku simu y'oyo omukyala era ne twogera ne tuka kunzikiriziganya naye nga ye takola passport wabula zibira ayina muwala we ng'ogyeko Spice Diana ayina muwala we abeera era mu Kikuubo omwo bamuyita Bridget ye yali amukolera kati nga ye bwakugamba nti no passport emitwalo 35 kwazi yangambye emitwalo 35 kati nga ye akwatako emitwalo 25 nga giwa Bridget kati nga Bridget abitambuza ebyo Bridget naye muwala we kati bwatu bwe yali akikola kati zino ezange zirabika ndoza ne zimutagalako kuba nazinywa natasobola kuziwa Bridget kola passport tewesonyiwa ko tosobola musonyiwa sobola musonyiwa sente zange nga musonyiwa zaaki sente zange zenna ajja ku kyeyo anti yalemererwa ajja zinoonya azimpe era muwala we Spice Diana wonna wooli taatawo kuba taatawe omumanyi zibira ye Morris zibira Emperere Spice okimanyi bulungi nti zibira ye taatawo yogera ne taatawo mumpe sente zange lwaki obiyingizamu muwala we anti muwala we yayinza okunnyamba muwala we yasobola okunnyamba kuba ye muwala we alina ssente asobola okusasulira taata we zino ssente zemmubanja teyeyisa bulungi era ab'ekitundu ekyo we balaba amawulire omulundi ogwasooka bangamba mutwala omusibe ffe tujja genda tukweko obujulizi bonna bangamba mutwale ku poliisi omusibe kubanga twamukowakowa dda kuno ku kyalo mubulako kimu mugoba ku kyalo tetusobola mugobako kubanga amazeeko emyaka mingi kakati kuba newaabwe gye yava takyajjukirayo kuba oyo zibira Batanzania ku Mperere alabika ebbanga lye lyonna lyamaze ku Mperere kati tusobola mugoba kuba already tumaze naye tamanyina gye yava tamanyina gye yava omwami oyo owadde ebbanga ki okubanga akuwadde sente zo okubanga akuwadde sente zo ne bw'aba aziina wandabira olwaleero ne bw'aba aziina oba yenna abaamulabye abandabye amugambe ampe sente zange ne waba azimpadde nkyamba nzaagala kuba zirudde sente zaali nga covid tetunnagenda mu covid we yatwalira sente zange ezo paka na kati owaayo ono omwami mumuzula mutya nti mukizeero bikolwa kiki neda ffe tukimanyi ffe tetukimanyi nti nozibira mu Tanzania si muzaale wa kuno abaana yabazaalirawo ba Spice yabazaalirawo Mperere
Oyo sister wa Spice omulala nga tetumumanyi mawulire. Mama wa Spice si yamuzaala. Mama wa Spice yamuzaalawo omu. Yamuzaalamu omu. Oli mu bulumi butya landiroda akuvuga speed. Ye avuga speed. Landiroda avuga speed njagala sente zange zibiraganye okumpa sente zange wabula ate buli lunaku zibiranye omwenge buudi kyekisinga okulu. Kale sente azijjawa azanyi omwenge. Ebadala simanyi wajja azijja zanyi omwenge nga buli lunaku zibiranye omwenge buli teri kati kabala ka mumperero katamumanyi. Buli lunaku anyi omwenge naye alemedde okunsasula sente zange. Sente nazimuwa before COVID. Paka ne kusaawa ya leero kanaba kunsasula sente zange ambuzaabuza bubuzaabuza. Kati baka kibomu wakati zibira. Sebo mukulu zibira bw'oba ondaba. Nkwegayiridde nnyo munnange. Kwata sente zange ozimpe mu bulumi obungi. Kuba ne bw'obanga sente zange wali ozikozesezaamu ngoba kale tugambe nti no boyina mwesadde mu ka business. Oteeka okuba nga tiwafunamu dda amagoba kuba kuva nga tunagenda mu COVID. Kati sebo nkwegayiridde mukulu zibira. Kwata sente zange ozimpe neero si y'omu kitundu ekyo mwami bakirabye mwagamba mugenda kunnyamba naye mulemeddwa okunnyamba n'ebbaluwa yammwe yino ngiina nga mugamba mugenda kunnyamba. Wakati wa Spice Diana omukyala yavaayo kaawo anagamba nti yawatata wa Spice Diana sente amukolere ku biwandiiko ebyokugenda ebweru okukuba ekyeyo omuli passport visa ticket bina bimukolereko kuba yamusuubiza nti ajja kubikolako bulungi. Naye omukyala agamba nti okuva lweyakwasa omwami oyo sente taata wa Spice Diana naye gwagamba nti taata wa Spice Diana teyaddamu kumulabako ne kaakati amunoonya tamulaba kati yagamba nti Spice Diana baba asobola yakwate sente zazimuddize because ye muzeeyo takola ki tamulaba. So omukazi guno omulundi akomyewo gwakubiri yasooka najja omwaka oguwedde kati azze mu kukomawo ng'alaba tewali kitambula. So mwenga wuma temulina muyinza kuyingira mu nsonga eno because tusuubira nti Spice Diana namwe mumutwala oba si memba. Ffe kakati oba oli memba oba toli memba. Ekibiina ekitwala abayimbi mu Uganda bagiyita WUMA, Uganda Musician Association, ekimanyiddwa ne gavumenti ya Uganda olwaleero nti olwaleero kimanyiddwa ne mu nsi yonna. Spice oba oli memba oba toli memba oli memba wa WUMA. Ate era obumu gemaanyi naye lwakuba nti WUMA tulina ebintu bye tugoberera. Ffe nsaba omuwala oyo olwaleero nkiwakwali ku TV kuno alaba awandiike ebbaluwa ng'awandiikira WUMA ng'atusaba okuyingira mu nsonga ze nti taata w'omuyimbi bwati ne bwati yakola bwati ne bwati kuba ezo katuzitwalanga allegations nti just naye twagala yakola obuwandiike bw'anaakola obuwandiike obutongole ffe tugenda kusamoninga ne Spice Diana ne taata we tutuule bwe tumala okutuula twogera ensonga bw'enaaba nga ntuufu tusobole okumaliriza ensonga zaffe n'abantu abo amicably nga teziyisiza bubi Spice teziyisiza bubi taata wa Spice ate nga noono yennyini afunye obuki ng'afunye obwenkanya bwe tukusamoninga n'ogaana okujja then tuteekinga embeera enki kubanga abantu bangi in fact waliwo n'ekintu kyali kya mukulu waffe Eddie Yawe waliwo omuwala era yaleeta allegations ezo Eddie Yawe biki bajja mu office ono mala we Canada owebweru yes yali amubanja oluyimba lwe ensonga ne tuzoogerako bajja mu office yammwe ensonga ne tuzoogera ne zikola ki neziggwa abantu bangi waliwo Zexi yayina enjawukana n'omuntu omu yali promote omu ne bajja abantu bangi abazze mu office eya WUMA ku National Theatre abalina complaints zaabwe abamu ku bayimbi abamu biki bajja ne twogera ebintu ne bikola ki so mu ekyo twagala abayimbi beyambise office yaabwe okusobola okusolovinga ensonga ezo omuntu yenna nga tannabagenda mu mawulire kuba omuntu bw'ajja nnyo mu mawulire fe tusobola okuga nti oba ataddewo akabadi oba ayagala abantu bamumanye oba agenda kutaluyimba office ebaawo so omuntu bw'ajja tetusobola kulemererwa bayimbi bangi tubayambi bazze waffe ne twogera nabo ate ne tusolovinga ensonga zaabwe so bwe kiba nga kituufu weekiri omuwala ajje awandike ebbaluwa officially awandikire WUMA ebbaluwa agireete ku National Theatre we tutuula tutandike ensonga ojjajja tunaagenda okudda wano oba y'anaagenda okudda nga gamba WUMA ensonga yagimaliriza yesebo kale toyanza